Kyova olaba tubagamba nti bw'oba weebase bannaye tewebaka kya bugazi. Weebake ng'oyambadde. Obadde okimanyi nti n'ebintu ebintu ebikozesa ekiro bibuza amaanyi g'ekisajja? Oba obadde tokimanyi? Tuula okalire nkunnyonnyole lwaki bino ebintu bijja era oyinza byewala otya. Oli ku Mabirizi Herbal Products Limited kw'oli subscribinga, sharinga ate era olayikinge. Kakati wano wentudde nnawo eddagala lyaffe erivumula endwadde gye ŋŋenda okwogerako. Bantu bangi nnyo muloota ebintu bino eno naye n'otamanya lwaki kibeera kikoze eki kizze. Njagala nkubuulire nti ekirooto kyonna ekiba nga kizze kibeera n'amakulu era kibeera naki n'ensonga. Omuntu yenna w'oba oloota kubeera kwolesebwa okuva eri Mukama Katonda. Lwakuba basinga nti ebirooto temubitwala nga kintu kikulu naye ng'ate kintu kikulu nnyo ekikubuulira ebintu ebigenda okubeerawo mu maaso oba na biki ebikola ki ebibeerawo. Oli ne Ssenga Mabirizi wano ku Mabirizi Herbal Products Limited, sharinga video ate beera ng'okola ki ng'ogirayikinga. Kakati bwe weebaka ekiro n'oloota omusajja oba mukazi ng'azze mu buliri bwe weebase ne mugezaako okukola omukwano oba ne mukola omukwano naye ate ekyewunyisa nti bwe mba mukola omukwano onyumirwa nnyo era abasinga muzuuka n'okumala mukoze eki mumaze n'onyumirwa n'otuula n'ojjukira ekirooto ekyo kye waloose nga ddala mutuufu oli mu mukwano n'omuntu oyo naye nga owulira oyagala okifune mu reality kive mu kirooto. Muli mutima n'ogamba singa akomawo nanyumiddwa nnyo. Kati bw'oba obadde tolina maanyi n'ogamba kale nafunye n'amaanyi mangi nnyo. Olwo ng'ofunye omukyala ng'olaba akuyiiridde amazzi ng'olaba akoledde buli kimu okiwulira n'otandika okumisinga omukyala oyo naye gwe mutima gwo n'otamanya nti ekyo ekiba kizze okukozesa kibeera kizimuzimu ekikyamu ekizze okukumalamu amaanyi go ekizze okutwalako emikisa gyo. Bane njagala muwulize bulungi nnyo bw'obeera mukyala n'oloota omwami ng'ajja mukoze omukwana akozesezza buli kimu. Ebiseera ebisinga abakyala mutera okubulwa amazzi, mutera okulumizibwa mu ndira, mutera okubulwa abasajja obufumbo nga tewali. Ne bw'omufuna n'omwagalako leero enkeera muba mwekyaye nga tewali nsonga yonna ebebakoze eki ebebaawukanyiza. Gwe muli olowooza kibeera kirungi oba kibeera kibi. Bangi nnyo munoonyeza obufumbo naye nga temukola ki temubuyina. Ogenda omubuuza munnange lwaki nti anti nina ebintu ebimukozesa webiti. Ebintu ebyo bisobola okukuviirako okufuula eyaddiba. Ekintu ekikuba omudibo n'obeerawo nga weddiba nga tolina muntu akola ki akugambako. Oba ne w'obeera naye akaseera k'obeera naye nti nomuli mu mukwano tasobola kukunyumirwa oba gwe tonyumirwa gwe ng'omuntu n'okala nnyo amazzi ne gakola ki ne gabulira ddala n'ofuuka nabukalu so nga ate wobeera mu kirooto ofuna amazzi obwagazi obeera na bungi we n'owulira ng'okola ki ng'onyumirwa. Abamu muzuukuka nga n'okumala mukoze eki mumaze spamuzi zibajjuddeko amazzi gonna gabakoze eki gabajjuddeko naye nga mu kirooto. Kakati ebintu ebyo ebiseera ebisinga babiroga oba bibeera bizimu ebitambula ekiro ne bijja ne bikola ki ne bikutomera. Kyova olaba tubagamba nti bw'oba weebase bannaye tewebaka kya bugazi. Weebake ng'oyambadde. Kiki ekikwebasa obwereere wenna weereeguule okimanyi weebaka bubi weebamba buli kaseera. Ekintu kyonna ekijja kikola ki kikuyingira buyingize. Ebintu ebiyitayita ekiro temubikola ki temubimanya. Kati olina okwerinda. Kyova olaba tubagamba nnyo nti mu nnyumba ya atlist teekamu akabaani obudde bwe buziba nyookeza akabaani kakole ki kabeeremu nti kajja kugoba ebisitanisitani ebyo ebijja bikola ki ebijja biyenjeera ekiro. Bintu bingi nnyo ebiyinza okujja ne bikutomera ekiro nga ukoze ki nga weebase gwe n'otamanya. Ekyo nakyo kiri awo. Waliwo be babiroga. Oli n'agamba kankuteekeko omusajja yabeera akuwasa. Kati omusajja oyo alina okulwana ennyo ng'akwesigaliza obeere muki obeere mukazi we. Oyinza okumulootera mu kitaawo ng'ajja kukozesa, oyinza omulootera mu bbaawo gw'oyagala ng'ajja kukozesa, oyinza omulootera mu neighbor, oyinza omulootera mu muntu mulala yenna, oyinza okuloota ku bantu ab'enjawulo oba Museveni oba Kabaka oba Bobby kugamba abantu ab'amannya ago ng'olaba azze mu havinze omukwano munyumiddwa okufaako bufi n'otuuka n'okerera nakubuyimba we n'ogamba njagala kulaba mu nnyimba za muntu ono naye nga mukwano ekyo ekintu kiki kiroge bulozi.
era njagala bategeeza nti abantu abalina embeera eyo mutera nnyo okubulwa amaanyi g'ekisajja mu basajja. Amaanyi ne gakubira ddala totale n'obeera nga tokyakola ki nga tokyamalirako ddala. Okiwulira? N'abakyala obwagazi bubula buli kimu oluzinga buli kimu kale nga womanyi feelings z'omukwano we zibeera oziruzinga n'obeera nga tokyalinako wadde n'ekyo n'emu. Bebo bosanga n'agamba nze n'osegatana mukazi siina buki buzimu naye nga tekimwanguyira nnyo okudda ali okwekuba kati akasabbuuni. Bibeera bizimuzimu ebibye ebyo ebijja bikulondoola bye baba bakola ki bye baba bakuteekako. Kaakati wano Mabilizable Products tubijjanjaba era oba olina ekizibu ekyo mukwano tobonaabona nakyo. Eddagala tulina dduka mu Nnambiro ojeefuna eddagala lineno olikozese mukwano osobole okugoba embeera embi osobola okukwejjamu emyoyo emibi egyo egikola ki egikuliko. Eddagala lino werikola ki bwe lifaanana era oba olyagala nkupimirako n'okola ki n'ogenda n'olikozesa nga embeera nkugambye. N'eryokunywa nayo tulina Demon Mutorada nti akugobamu ebikyamu ebyo byonna ebikuli mu mubiri. Shaitani bw'eba yakuyingira mu mutwe gwo n'ekufumbekera omubiri gwonna kiba kizibu nnyo okujejjamu ate kiba kizibu nnyo okusimatuka obutego bwa shaitani. Kaakati gwe munnanga ali eyo ng'olina embeera eyo oba olina mukwano gwo ng'omulaba atambuliramu eyo embeera muyinza n'okuba nga mwebase naye n'owulira munno nga asikina ebyaddala ng'alinga ali mu mukwano. Omanyamu eyo time ntino ekintu kikola ki kiri mu mukozesa. Muleete tumuwe eddagala asobole okuwona ekizibu ekyo, asobole okufumbirwa, asobole okuwona ku ssanyu asobole okufuna ku ssanyu lyaki lyensi eno. Okitegedde? Mubifuna mu birooto temubifuna mu reality. Mugezeeko bifuna mu reality mujja kwawula ebirooto naki ne reality. Ebya reality binyuma okufaako obufi kubanga okikola okiraba nga n'omuntu omulaba mwogera naye bw'agamba kwata wano kola bwoti ne bwoti gwe tomisinga mbeera eyo. Kansubire nti no otegedde bulungi nnyo mukwano gwange ali eyo. Kaakati tunoonyeeko emulago okubbiri nga ku kyaki ya Kakande Total Business Center mu kibuga Kampala saako ne ku The Plaza Kampala Road weetuli nnyo mukwano gwe jangu n'ekizibu kyo ffe tugenda kukola kikukwaniriza ate nga tugenda kukikolako tugenda kujjanjabira ddala okole ki otererere ddala bulungi nnyo. Nyongera okubategeeza nti abaami tubakolerako ddala mu nsonga z'omu kisenge ng'oggyako bino ebizibu ensonga z'omusenge zo tuzikolerako ddala amaanyi g'ekisajja go tugagaba ate nga n'okebera tukola ki tukebera. Gwe ky'oba okola kiri kimu tutuukirire ku branches zaffe ezo ze mbagambye gw'oyogera ebizibu byo ffe abasawo bwe tuli okukola ki okukwaniriza. Tukola delivery wonna wonna w'oba oli. Oba oli liddawa oba oli mu ggwanga lyattu Uganda oba oli wabweru wa Uganda mukwano yonna eddagala lisobola okukola ki okutuukako. Ate era n'ennyongera okwebaza abo abatwala obudde bwabwe ne mutulaba n'osubscribinga n'osharinga ate era n'otakoma ku ekyo n'okola ne order y'eddagala. Mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abatuwagidde okusinziira mu bitundu ebyawa ebyenjawulo mwenna tukola ki tubeebaza. Kuba ku 0704 oba 0749 ezo namba z'obayitako mukwano tusobole okubeera nga ate tukola ki tukuweereza obuweereza bwaffe nga obwokola ki nga obwetaaze. Mbeere bulungi mweraba.